Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nemuweereza message ne mukamuze yabadde neetaaga nangamba kiwedde ntuukayo Senkubuge gyali full figure gyali Dr. T gyali n'omusajja omulala n'RDC Senkubuge ngamba oze omusajja yaweereza mailo ng'egamba Senkubuge full figure bizonto nani nenkukubirako bw'otaakutte full figure nangamba bateekwa kuba tebayita ggwe ne tuyita Dr. T teyabaddemu mu kujja ne tumuyita tulowooza bayita bizonto byani bya Museveni netutuula shani bino byekugamba ati ogatta ekituufu obulimba kamaleyo ompe eyo gy'olina azisina kye ngenda kukuwa yogera eyiyo osobola okuleeta wano ekyo tukireke kubanga esente ezajja ku simu yange ono amanyi engeri gye basasulamu sente wasali musali sente ezajja ku simu yange ne message ndabika nkyagina muno ya sente nga zizze n'engeri gye naziwaamu abantu zaavaako mmeka zaavaayo mmeka era otulage ne soosi zaava ku banka ki teri sente za banka wasali musale bakufuna sente mmeka wasali musale tugenzeyo nga ziva mu banka. Tubaniriza nnyo ku mukutu gwaffe ogwa Beyond the Newsroom Media. Olwaleero ndina omukulu MC Meya. Tugenda kwogera ku nsonga ezitambula, ensonga ezigenda mu maaso kuba bizonto. Waziwuliddeko? Nziwulira era nziraba yadde oba oli awo ng'omuntu omu nyinza obutanguwa mangu kusalira muntu musango naye okusookera ddala kasooke mbuuze ku balabi ba Beyond the Newsroom ng'omukutu beebazizaako bannayuganda yonna gye mutulabira abali mu mawanga ag'ebweru mu Denmark, Norway, Qatar, Sweden, abali mu mawanga nga America, United Kingdom, amawanga nga Burundi, Rwanda ne Uganda wano we tuweerereza. Nja kwebaza naawe ate Florence okubanga onkyazizzaako ku Beyond the Newsroom. Ate webale nakulabika bulungi. Kale Meya webale kusiima. Kale bannange amanya bampita Florence Nansubuga. Era essaawa eno katutandikirewo. Meya kiki olowooza ku nsonga z'ababizonto okubanga balya ssente za minisita? Okusookera ddala bannayuganda okulya ekigambo kulya si kintu kipya mu matu ga bannayuganda. Bwe tudda mu kivunula okulya kwa mirundi mingi naye kati katukize mu lulimi olwangungu abasinga lwe bategeredde ku abizonto nti baalidde ssente za Genosali Musale. Bw'olya ssente za Genosali Musale butereevu oba olidde essente z'ekibiina kya National Resistance Movement ekikulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. When we talk about President Yoweri Kaguta Museveni, ye president akulemberedde ensi eno okuviira ddala mu 1986. President waffe omubwati omulonde yafuga sijja nange kukijjako president munne yakola ki yafuga kakati babizonto bamanyiddwa nga abamu ku ababadde bapinga era abawakanya ebikolwa bya gavumenti eri mu buyinza era bw'okutunula busiketisi bwabwe babadde bavumirira ebbanga lyonna nga bagamba kuviira ddala emabega nti ffe lolololo bikinga bakubira ddala kakati nga munnayuganda yenna awakanya gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'abalabamukko nga icon oba ng'akwegamba engabo esooka abantu gye bayinza okutula bagamba te olaba bizonto boogera nange nsobola okwogera abantu babadde balinamuko ennyo essuubi okuwakanya gavumenti kitegeeza nti n'obumu ku buweereza obuva mu gavumenti eyo naddala nga buyamba ggwe nga ssekinnoomu obuwakanya. Bwe twogera ku buweereza ze zimu ku ezo ssente eziweebwayo nga ziva mu gavumenti eno wabula nga teziyise mu makubo oba mu constitution nga bwegamba okugeza nti singa ogende wa Genosali Musale n'otandika okuggyayo ssente ezo teziri ku accountability y'eggwanga era tezirina we zirambikibwa nti zino ssente zikoze kino. Olwaleero ng'abantu kasasira ali mu kuba mbumbulukirako ekitezi, abantu bali mu kufa mu malwaliro tewali ddagala, abantu bali mu kusibirwa obwerere, abantu bali mu kuba ku mataka abantu enguudo mbi. Kati gwe ssabazonto nga gwe abadde azayogera ku bintu nga bino we don't expecting omuntu nga gwe ate ogende okkiriza okulya ku ssente ezandibadde zikola ebintu bino. Kakati ensonga eno bwe yajja Florence kye twasooka kutunuulira nga twebuuza ddala kituufu era ffe twajja wano tukola analisinsi waffe nitwati owaayi bwe kiba nga kituufu era amazima gajja kuvaayo, gajja kuprevailinga buli muntu ategeere ekituufu nti oba
baali oba tebaalya. Olwaliro wiiki eno wetujjidde ku mpewo nga waliwo koka audio akali mu kusatulatinga nga kalaga wajifunye audio? Yes, nagifunye. Nga ssabazonto ayogera ne yabadde producer waabwe ku mukutu ogwo. Nga alinga amugamba nti naawe biki mbeero ogitutte waggulu nnyo. Oli amugamba mwalidde ssente zaki za salimusale. Ng'akubira ono ng'amugamba njagala Julius Manguma yankubira nga sikwata. Nempeereza ono message. Nagimuweereza kawungeezi katugenda nkya. Nembuuza ono bagamba bakyagamba twetaagibwe wasale olaba otya tugende kono nti gwobazeemu nga kyetaagisa konze ntidde tugende nemugaye tugende nambuza bwe kiba kyetaagisa obazeemu nga kyetaagisa konze ye nga tugenda nkya. In fact mu kugenda kwaffe nagaano genda eggulo limu neŋŋamba tujja gende nkya ku makya ne tusimbula tugenda tutuukayo Senkubuge yankubirako essimu n'essimu kwata nemuweereza message nemugamuze yobadde neetaaga naŋŋamba kiwedde. Ntuukayo nga Senkubuge gyali, full figure gyali, Dr. T gyali n'omusajja omulala n'RDC. Senkubuge ngamba oze omusajja yaweereza mailo ng'egamba Senkubuge full figure bizonto n'enkukubirako bw'otaakutte full figure naŋŋamba bateeka okuba tebayita ggwe ne tuyita Dr. T teyabaddemu mu kujja ne tumuyita tulowooza bayita bizonto byani bya Museveni ne tutuuka wali ne tutuula shani bino byekugamba ati ogatta ekituufu obulimba kamaleyo ompe eyo gy'olina azisina kye ngenda kukuwa yogera eyiyo osobola okuleeta wano kugamba ekyo tukireke kubanga esente ezajja ku simu yange ono amanyi engeri gye basasulamu sente wasali musale sente ezajja ku simu yange ne message ndabika nkyagina muno ya sente nga zizze n'engeri gye naziwaamu abantu zaagwako mmeka zaavaayo mmeka era otulage ne soosi zaava ku banka ki teri sente za banka wasali musale bakufuna sente mmeka wasali musale tugenzeyo nga ziva mu banka kukyanga tugendayo emirundi emeka sente bazituwabagirinako obuyinza eriwa erina okugendako sente akawunti yakuliyetingibwa emaze ebbanga ya Equity. Akawunti kati eyo bwe tuba tukiryalinga bintu tusobola okugenda eriko signatory ono ne Robert nange oba kwendi babiri tusobola okufuna bank statement yayo n'olaba sente eddiro zasembayo okugendako era zaali mmeka kwezo walyako wate wamanya mbakumanya nali sizirya kwezo walyako ng'ekyakuweesaako nti nno waliwo nti twagenda nga gurupu mu mirembe eyo bank statement bwebanga gye twagala tusobola ogiretrievinga nekulaga ddiro ekwasemba ogerako sente era mmeka okitegedde sente ze bagabe wasali musale ebiseera ebisinga obungi zibeera awo oba ne bazikuweereza ku ssimu kanginonyowa ono yamugamba nti oli amugamba nti ne sente tunidda lwakuba gobaleri wakakitegeera ne sente ziruli ze twakuwaako zaveri kitegeeza nti sigwe mulundi ogusoose babadde bakola ki badde bazze bakikola kakati gwe munnayuganda njagala ompulirize bulungi otandika ssabazonto okubanga byosiba bikutuka era nga tokyalina gwoyinza kulowoozesa nti gana amazima si matuufu because audio yalinkinze ekyokubiri you have evidence eraga nti mukyalina shani oyo abadde producer wammwe ku mukutu gwammwe ogwa ssabazonto ekyokusatu olwaleero bwotugamba ntabyeko neka audio in fact VDM nga Julius bamukyaziza oyo ssabazonto n'agamba nti ye akkiriza nti ewa salimusale yagendayo naye adamchaziza waliwo omukutu gwadde bamukyaziza akaawo n'agamba nti yakkiriza nti ewa salimusale yagendayo naye kyawakanya nti teyalya kakati ebibuuzo bitanso tujjira nga gwe wa salimusale wali onoonayo ki kiringa bayinza okukera makyali bagamba nti Bobi Wine abadde wa salimusale
tutandika abadde ne president Museveni tutandika okwebuuza nsonga kyeyo etakkiriziddwa mu bannamawulire etalangiddwa kugitegeera Ssabazonto nga gwe opposition gwegaba awakanya gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni tutandika okwebuuza wabadde ono nayo ki olwaleero omusajja bwakugamba nti family tetukolagana nayo naye bwakoma we wakanasanga gwe gyolabira akazannyo atandika okwebuuza ononyeeyo omunyu okategedde naye nkunyonyolega nti family tukola ki tetukwatagana naye gwe munnaye mbw akazannyo k'okukebesi gwe akalungi wookalabira kakati yadde wakati mulina TV guma bwe muli jugula otandika okalabire kakati n'olwaliro Ssabazonto banene babizonto twafunyeemu okutya olwaliro gavumenti gy'ovumirira ya Mwami Kaguta Museveni ate okukuta ne muganda we mubala kaki diru ki wakyegedde nzikiriziganya ki kakati mu abantu abakubyoda newsroom ne presenter waffe omupya Florence director ekintu yakitaddemu supu kakati nze kansoke nkubuuze meya buba kati wayinza okuwa abantu abawakanya gavumenti giwakanye nga ggwe giwakanye nga ggwe waba togiwakanya kubanga Deni agiwakanya oba kubanga meya ngiwakanya obanga Florence ngiwakanya nakigambako omuntu omu ne mugamba nti olwaleero bw'oba owulira nga toyagala gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni nga ogiwakanya giwakanye ku lulwo naye togiwakanya ku lwa munno kubanga agiwagidde waloka video akaali katambula ku TikTok awo kaali ndowooza MC oba mwitaani ku lunaku lw'okwekalakaaso March eyo kati gayi yakola ka video ng'akubira bakyalibe bonna balina mu contact ba MC bani nga bagamba waayi tusimbula wa tugenda kwekalakaasa nga naye ku bantu ku contact 10 yabulwamu abugaba nti owaayi ndi naawe tugenda eyaliga agezezzaako yabugaba mwe buyaayi mutegedde abo banatukwata nana atujjayo kitegeere eyalinga abalaba mugaba gwe leka gwe nze sejja kwegenda tujja kunona tujja kuwandika fuli so mumbeere efaananako bwetyo bannayuganda nammwe abatugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Byoda Newsroom nze mbasaba kintu kimu nti bw'oba wakanya gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni giwakanya olw'obwo obulumi bw'ogirinako kubanga bw'ona oyagala ogiwakanye olwa Ssabazonto olwa Bobi Wine olwa Joel Ssenyonyi olwa Mpuuga ogenda kubeera disappointed ate nno tekyanse leero ffe twatandika okubeera disappointed mu ba Ashbaga Kato mu ba basajja mivule mu bagundi bagashumba ono yayogeranga bafulufiga baavumanga wanno buli kintu kyonna naye olwaleero bantu bakyuse bokka okyegedde nga teri abakasi yes kakati gwe olwaleero bw'otandika okubanga munnange wawagira Bobi Wine ku lwa fulufiga nga wawakanya gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni ku lwagundi obeera disappointed ekyokubiri ndowooza enkola ennyangu ng'ekibuzo kye wambuuzeza tewandi gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni nti gy'owakanya omuntu wandiwakanyiza sisitiimu omuntu wakanya system nti mukadde wange yafiira mu ddwaliro nga tewali ddagala nti mukadde wange yafiira mu kkubo nga era okkuba efu anti bango baganya ku mataka wakanya olwa system but don't oppose the government just like mugwe kinyumu kuba abantu abamu kintu kimwe ekituukawo nti gavumenti yes abakola history wakyetuita bandwagon ndowooza mu lulimi olwangu ngu group influence olina osanga ng'olwaleero awakanya gavumenti ya mwami gundi ng'agiwakanya kubanga gundi olina awagira Bobi Wine nga yawagira bwagizi Bobi Wine bw'omubuuza what is the like major point as to why owagira Bobi Wine nga tagirina gyagamba nze mpagira bwoki pagira mu system eri national issue yonna ng'eri national wandibaddewo ze twandisenga objectives omuntu zojjayo nti either 5 or 10 nga you can present them to public n'obakakasiza ddala with proof as why lwaki you are opposing that issue eri national nti olwayo mpakanya gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni I must bring out points nega nti munnange nze gwolaba okusoma nasoma naye omulimu siyina eddwaliro lyegundi temuli ddagala okitegeera n'ebifaananako betu kakati olwayo Ssabazonto byonna bye bakola ndowooza baalina ekigendererwa kye manyi buli muntu yenna ayingira mu nsonga ng'alina ebigendererwa akati ye Ssabazonto asobola okuyingira mu nsonga ze ng'ayagala munnaaye nze Jerusalem Sale bwampita ne wampa millions 20 that is my problem ye beesolovinze and percentage abantu mulina okusooka okujjukira era at the moment n'okutuusa olwaleero abantu abasinga okuwakanya gavumenti ya Mwami Kaguta Museveni naddala abavubuka abali below 25
abali below 25 nga bajiwakanya nga bali basukka emyaka 18 wabula nga bali in between 18 to 25. Ezimu ku nsonga ezibawakanya government eno, it is all about financial crisis, financial status. Kituufu ekyo bwabo bwe businga okubasumbuwa kakati. Yes, kakati bonna owagira omuntu ali below that, ali between that age bracket, n'owagira omuntu kubanga mbw amuwakanya, you'll be disappointed, you'll be shocked because at any time ndowooza era abasinga bawakanya gavumenti lw'abannaabwe naye tebalina nsonga. Okategedde nenze nga bwe gavumenti bwavo obusinga businga obasumbuwa, ojja kwekanga nga President Museveni wanaaba amuyise oba omuntu yenna ali concerned about issues eziri zawakanya bwanamita namwayo kamwayo kitu kidogo n'omuntu agivaako. So ndowooza abantu bange abatulabira abatulengera, nze saabadde nnyo surprised because if emintu betwogera wano olwaleero simaba bizonto bakoze batya. Me I personally I knew era sirina gwe neesiga kino omuntu omulala yenna asobola okukola ki okukyuka ne bwaba Florence ne bwembanze ne bwaba naso okukyuka kasabanga muntu yenna asobola okukyuka like any other human being can change at any point at any time. Akyuka wonna kakati gutubira new shock timeya bichi buli muntu yenna alina ne objectives alina ne ambitions ze mu bulamu. Okategedde era nze kinnuma okukuba bizonto ye brand gye badde ba brandize okubalabira ku status ye opposition naye kati ekyebuzibwa mu mbeera eno eya political pressure egenda mu maaso mu ggwanga babizonto okuddamu okubuildinga that status ne trust mu bantu nga bagibuildingira ku side eri ya government eriko majority begamba nti oba oli awo batuyisa bubi. Kizibu nnyo okuddamu okwashwalinga. Discipline means controlling your anger even when it gives you satisfaction when you explode. Discipline kitegeeza kukkiriziganya ne banno nti bannaye twagambye tutambule bwe tuti omulamwa gwaffe gubeere ku Uganda guleme kubeera gwa kulumbagana na kuwalalira abantu betulowooza oba betulaba nti batulwanyisa. That is discipline. And so we believe that in a new Uganda we must have that discipline. Part of the problem in our country is that there's no discipline. Even in institutions where there should be the highest level of discipline, the military and police, there's zero discipline. No wonder the soldiers of Uganda and the police officers are raping young boys in detention. So, let what is happening in our country, yes, I didn't make a mistake. The police officers in Uganda are raping young boys in custody. So I'm saying we must teach it to ourselves. We're not just going to learn it when we get there. We would be deceiving ourselves. You cannot give what you don't have. Nina sijja kuwakanya principal w'ekibiina kya National Platform era president w'ekibiina kya National Unity Platform. But here is my point. Mu lutalo buli ekiriwo kyakulwanyisa, buli kyolaba keeba empiso kiba kyakulwanyisa eri omulabewo. Onfuna bulungi? Funa. Mu lutalo era kano njagala mwe ba editor mukatemeyo. Mu lutalo buli kyokwatako kiba kyakulwanyisa. Singa otandikira mu bbaala bwe bacupa kyova olaba otandikira mu bbaala totandika gamba lwaki onkubye eccupa because oli n'abadde anoonya defense. Ne mu kaseera kano opposition ey'omu ggwanga Uganda ne political pressure eriwo mu ggwanga Uganda bayinza okubanga bano abaana abakooye gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bayinza obutasobola kugenda mu nsiko, but for them bambe nabo balaba nti engeri y'okuvuma n'okuvoola bayinza okuba nga y'engeri yokka to hurt someone okukukosa. Tiza Florence bemba nwana naawe nga ndi mukuyomba naawe sikuvuma ate olabika bulungi oyina akaviiri kati njagala nnyo kali akabiko oyina kukemba nkuvuma akakuluma then naawe osobola okubanga ofiiringa either withdrawing oba weeyongereyo. So olwaleero okuvuma mu National Unity Platform tekuli mu National Unity Platform nedda, okuvuma kuli mu bonna abatawagira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni because bakimanyi nti ekyokulwanyisa kye balina kyokka it is camera, it is their phone, it is their data, it is their voices. Kakati bazikozesezza batya tebagenda gikozesa in a smooth way, bagenda gikozesa mu mbeera egulumya gavumenti eriko.
Kale meya omulabi waffe omulungi tukwebaza okuba nga obadde otwekumiddeko ebigambo bya meya mubiwulidde tusaba subscribing olikinge video eno tukyakuleetera information endala nyingi nnyo ku buli kyappeninga mu ggwanga muno sigala nze Nansubuga Florence okutuusaako program. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.